Kadama TV tubakubiriza okubeera nga mweyamba oba nga muyamba ku bannammwe buli bw'obeera ng'ovudde mu mbeera embi gezangako okubeera nga oyagaliza banno nabo bagiveemu. Buli bw'owulira nga waliwo ekintu ekirungi gezaako okisharinga ne banno nabo babeere nga n'ekintu ekyo bakifunamu. Mugezeeko okubeera nga mweyagaliza ate mugezeeko okubeera nga bwe musanga bannammwe eyo ku nsi z'amawanga eyo ag'Abawarabu mukwatagana wamu. Tewali nsonga lwaki walibadde obeera nga oyeekera munno Munnayuganda. Mubeere nga mukwataganyiza wamu, mubeere nga ne bw'oba ovudde Buwarabu n'ogenda e Uganda gezaako okulaba ng'onyumya ebintu ebizzaamu bannammwe amaanyi. Kuba bw'oba ovuddeyo n'ogenda e Uganda kitegeeza nti bano b'okireseemu ddala nga babonaabona babeera beetaaga nnyo ebigambo ebibazzaamu amaanyi. Mugezengako okubeera nga muzzaamu bannammwe amaanyi n'embeera mutuuse e Uganda. Ky'ova olaba nga tufolowinga abaana bakadaama okuva nga bali e Buwarabu ne bajja ku nnyonyi paka nga batuuse ne Uganda. Tubeera tukola that follow up. So kati waliwo kadaama ono omunyiivu ng'agamba nti waliwo abantu ababamalamu amaanyi ne sijja mwogerera kansuubire oba kamuwe omukisa abeere nga ayogera ku nsonga yo emuluma. Halo Nyabuli Kadama TV. Mwami Kadama TV gyengaleko ssebo. Kasubira nti nali bulungi. Mukama yeebale kukuma ng'oli mulamu bulungi. Naye bannange abantu abaddeyo e Uganda lwaki batumalamu ate amaanyi ffe abali eno? Olw'okuba bo baba bamaze okutuuka. Kino ekiwala Kikatharine simanya bakiyita Kikatharine bikoze bitya? Kiretumalamu amaanyi kigamba mbu ennyonyi bagenda kugulawo nga lumu October naye tebagenda kugulirawo baana bonna mbwe ekisaawe bagenda kiggulirawo balambuzi. Mutuufu muli owulira nga naawe oggwamu amaanyi obeera eno mu kutulugunyizibwa kati ate bw'ogattako n'ebyo ebyokulowooza okudda ewammwe mbw ate simanya ekisaawe tebagenda kiggulawo bagenda kugulirawo balambuzi. Ane n'owulira agenze ekutami ng'oyagala at least ofune akagwogwa weetugire eno oba bakuzzeeyo ng'oli mulambo. Abantu abamaze otuuka e Uganda singa be batuzaamu n'amaanyi. Omuwala oyo okusooka yali eno ku kyeyo nga yasama teyandibadde nga yasama ebyo byonna byabadde yasama ku Facebook. Naye butuufu owulira muli ng'osirira omutima ng'ofa oggwaawo. Oba baakiguze ne bakiwa ku ssente ne bakigamba nti kola bw'oti. Wano kyali mu kiyumba nga nakyo kibonaabona kati ate kizzeeyo Uganda kitandise okusinika amannyo. Ane muli owulira ng'ovaako bw'oddako lumu tuliviirako ddala ne tutadda nakudda. Kyeka oba waliwo eyakiyiseemu n'akiwa kasente aleka kutumalamu maanyi olw'okuba nga bo baagenze. Baba bagenze alhamdulillah Mukama yeebale baatuuse mirembe. Naffe batuleke tudde eka. Naye yali kumalamu abaana amaanyi era mukole mubeere eyo simanya bikoze bitya wolololo bannange. Nedda omuntu omuddugavu nga naawe ekintu okibaddemu okiraba. Gwe essaawa emu gwe ogamba banno nti mugume. Banne muli owulira ng'oggwamu n'amaanyi. Ku ntulugunya gye batutulugunyamu nga naye baali bamutulugunyizzaako teyandiyogedde bw'atyo omuwala oyo Catherine.